ate gwe naawe ugenda weeyongerayo bakugoba yakugoba asembera aleeta n'abalala asembera gwagenda okwongerayo akwongerayo okitegedde mwe temukiraba timulowooza ntulekaanira bwerere mu abantu abasingira ddala mu abantu abagenze ku ssomero ne musoma naye musomye nga amagezi amazaale nga mugalese mwakulembeza oba ag'essomero naye munaatusonyiwa nze saasoma ndi musajja mu galaji nfuuwa langi naye bwe nsobola okulaba nti ono omusajja ali mukungoba mu nsi mwenzaalibwa nga ggwe yakera ku makya n'ogenda ku ssomero n'osoma ate n'ogenda okuweereza nga byompeereza sibitegeera ng'olulimi lw'oyogera sirutegeera lwaki oyagala nze okunfuula omusiru olw'okuba oyagala okukkusa olubuto lwo kitegeera titwakutuma genda kukkusa mbuto twakutuma genda kuweereza bantu kitegeera ku kyalo amasannyalaze kwegali abantu b'okulembera balina eddwaliro beeyagala erese kweri kyekintu kyekikutwala okugenda ne tukutuma genda kujjuza lubuto lw'okubantu kubayitako bakuba nfuufu nakujja bateerawo ndongo nagenda bagulira nti nayiseemu nti mujje mbakoledde pati pati size twagala ku kitundu kw'okulembera kuliko amalwaliro enguudo zaako nnungi kuliko amasomero yuyo omukulembeze naye mmwe mugenda okukulembera abantu simanyi oba mubakulembera oba kibye mukulembera mu bitutategeera ate twogera mutufuula abasiru abantu bemwesibako bali mu kutugoba mu ggwanga era mukyabagoberera nze tebajja kungoba mwenzaalibwa ebyaddala mwe abakyebase mwe mwebake naye nze nja kufa nga nnwana tebajja kungoba mu bango kitegeza bango abamu ne famire yange nabagigobyemu njitwale Sudaani nze nzaalibwa Sudaani nzaalibwa Rwanda nzaalibwa Kenya nzaalibwa mu Uganda wajama wantu musikie mzuri hii Uganda wantu hizi wanataka fukuza sisi na akili lakini kama tunakubali wantu hizi wanafukuza sisi hii tutakuwa makosa lakini wantu hizi walipata sisi kwa Uganda kila mtu walipata hiyo kwa fasi yake mwenye anakaa Warugwa walipata nyinyi kwa fasi yenyu wakakoa nani wantu ya guru wapi kila fasi wantu hizi walipata kila kabila iko mzuri lakini saa hii kila mambo kusalibikana lakini wantu munalala nini mwache story yenyu wa jamaa wacha wauwe sisi afadhali sisi yote wauwe sisi mikusakubali njagala batutte afadhali fenda bakere ku machaba tukwate batutte baleme kunono omuomu wasichukue moja wachukue sisi yote wajue nti hizi wantu kusatoka afadhali hapo mitaka ninasema sikusema nti mnachukua mtu moja bila reason hata yangu mulikuja toa mimi hapa 2014 mulipiga mimi mwisho yake militoka huko na ugonjwa ya kidini mwankuba nafuuka mulema mumunda bakutambula nga ne mukubo nenze manyi byensirikidde kati ate munkubye ate munzijeko sente kwe watali reason neche munkubidde sikitegedde bulamu bwe mwagala mututeekemu naye mutuleke nze lunaku mbasaba mutuleke bana Uganda teri kintu kyasinze kunnuma muntu kukusanga mu nsi yo mwozaalibwa nayagala agigobemu ng'ataakulaga agigobamu mu lukujjukujju ate gwe naawe ugenda weeyongerayo bakugoba yakugoba asembera aleeta n'abalala. Alright, mwe bannayuganda abagala enkyukakyuka musembere wano kumpi muwulirize vidiyo yange olwo mbasabe mulyoke mujongereyo etuuke ku mwami Muhoozi saako n'abawi b'amagezi be. Oluvannyuma lw'okutegeera nti mwami Muhoozi gwe bagala okuza mu bigere bya kitaawo wavuddeyo n'olaga nti otandikidde mu maanyi na kulwanyisa Anita Among ng'eyabadde omuli w'enguzi saako omuntu abadde ne corruption. Nga tonnaba kukola ekyo mwami Muhoozi for sure obanga olikolera bannayuganda wanditandikidde ku misango gy'amataka kuba fayilu z'amataka ezijjudde mu Court of Law ya Uganda gyemiyitirivu ate nga giri unfinished. Mwavayo ne mutugamba n'okutugamba mwe bennyini nti wabula egyo emisango gy'amataka gyo tetugisobola because gissa abantu naye ng'abo abantu abatirimbula bannayuganda ku lw'amataka gaabwe bantu bammwe bakojjaawo bakwano bammwe baŋŋanda zammwe ŋŋamba gwe mwami Muhoozi nkuwa ekyokulabirako ng'ekyono kyeyamaaniwo okukyalo eyo Kalangwe yafudde
omuntu okeera otya ku makya mazima n'oyagala owuninge square miles 30 fenna tukimanyi nti square mile emu eri equivalent tu kyalo kiramba kitegeeza ezo square miles 30 aba asenza abantu ku byalo 30 abantu abo be bava bwe musena mu byalo byabwe nga mubaguza obusente butini ne mugattako n'okwatisa nti bw'oba tokkiriza kwata buno obusente tuyine emmundu tugenda kubatta. Of course mujja n'abakuumi mukuumibwa bammundu ne weesanga nga bannayuganda bagobeddwa ku byalo ne bagwera mu Kampala be basula mu myala be basula mu buyumba obutategerekekawo mu kibuga kyokka ate nabo ne mukeera ne mubayiribya nga mubagamba muddeeyo mu byalo badde luddawa. Mwami Muhoozi bw'obanga oyagala kudda mu bigere bya kitaawo lwaki tewatandikidde kweza ensonga kuba oyo Anita Among watandikiddeko okulwana gwe wamu appointinga mwakamu appointinga wano juzi addine mu bigere bya speaker eyaliwo Rebecca Kadaga. Kati nga tonnaba kukwata ku ebyo wandisookedde ku nsonga z'amataka at least ne muteekawo measures ne mugamba nti abagagga tubataddeko ekkomo tokkirizibwa kugula ttaka lisukka bunene bwe buti so that ettaka eddala libeerawo libeere lya gavumenti esobole okuyambanga abantu bano abantu baayo abatalina waakubeera ebaweewo bakolerewo balimirewo bababeerewo rather than okukkiriza omuntu omu oba kojjaawo oba munyarwanda oba kitaawo omuto olw'okuba alina ssente ate nga ne ssente ezo zaali mu kukwata okugulamu ezo square miles asendeko bannayuganda azijja mu bannayuganda ze ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo. Bannayuganda nsaba muntambulize vidiyo eno etuuke ku gwe kikwatako mufe mu diversions mukolere bannayuganda kuba ffe tetwagala kulaba katemba wammwe oyo gwe muli mu kuzannya. Alright, mwe bannayuganda abagala enkyukakyuka musembere wano kumpi muwulirize vidiyo yange olwo mbasabe mulyoke mugyongereyo etuuke ku mwami Muhoozi saako n'abawi b'amagezi be. Naye ng'abo abantu abatirimbula bannayuganda ku lw'amataka gaabwe bantu bammwe bakojjaawo bakwano bammwe baŋŋanda zammwe ŋŋamba gwe mwami Muhoozi nkuwa ekyokulabirako ng'ekyono chairman w'oku kyalo eyo Kalangwe yafudde. Omuntu okeera otya ku makya mazima n'oyagala owuninge square miles 30 fenna tukimanyi nti square mile emu eri equivalent tu kyalo kiramba kitegeeza ezo square miles 30 aba asenza abantu ku byalo 30